wakati mukutya ng'abalabe bakulunge abalabe bakwetolodde ebintu bikusobedde genda onoonye Mukama. N'alangira okusaba n'agamba katugende tunoonye Mukama. Bino bitutiisa. Waliwo ebintu ebikutiisa, waliwo ebintu nange ebintiisa. Naye Bayibuli etugamba neyeteekateeka n'agamba kangende noonye Mukama. Haleluya. Bayibuli etugamba nti omusajja n'alangirira okusaba n'okusiiba kubanga amawanga gagolokokeddeko. Kyova olabe Bayibuli etugamba musabe obutakola ki? Obutakoowa. Newankubadde otidde sigala ng'osaba. Tiira mu maaso ga Mukama olage obwereere n'okutya mu maaso ga Katonda. Omugambe nti Mukama ono omulaba anumbye munene simusobola, mpulira nga sirina ngeri nsobola okumutandikako. Amawanga gagolokoka nga Yehosafaati tamanyi w'atandikira. Waliwo otunula ng'otunula eno n'eri nga waliwo abantu abakugolokokeddeko nga naawe ofunye okutya mu bulamu bwo. Kati totya n'oba mu bulokozi, mu kutya olumbe era ogwe mu maaso g'ani? Ga Katonda. Omukaabirire nga Yehosafaati bwe yakikola, n'alangirira okusaba n'okusiiba.